Ku screen gyolaba ye video ya CCTV camera mwana mulenzi Weasel nga atomerwa ekisubirwa nti mukazi we yennyini ye yamutuusiza mu mbeera gyalimu essaawa zino wetwogerera. Kigambibwa nti Weasel yafunye obutakkaanya ne mukazi we amanyiddwa nga Sandra Teta. Babadde awo ku Chinese Band Restaurant e Munyonyo. We bayombyemu nga womanya abaagala na kyani kya Weasel kyani kya Sandra Teta. Ababiri nga balemyo okuba nti nno bakkaanya n'okukwatagana. Kati Sandra Teta ayingira emmotoka okugezaako okuba nti yava mu kifo. Weasel nadde maaso g'emmotoka n'asigala nga akyecwana. Omukazi emmotoka n'agivuga kipayopayo n'atomera Weasel. Amawulire agava mu ddwaliro galaga nti Weasel ebigere byo embeera mu ebiri oba amagulu si nnungi n'akamu olw'ensonga nti yafunye obuvune obwa ddala. Kati sooka twetegereze ka vidiyo kano dakiika ku dakiika ng'embeera yonna bwe yabaddewo mukwano gwange. Look at the video. Olaba bwe wetegereza ka vidiyo kano ketegereze bulungi. Ndoza tutambule paka wali we byatandikidde. Yes, we byatandikidde. Yes, eno motoka Weasel nga ayomba ne bamukoona namunyigira ddala. Tukadde muko twetegereze still on the video ne batandika okubanga bamukoowoola nti okoonya omusajja. Emmotoka n'agivuga n'adduka. Weasel yamulesenga abetenteddwa nga akubiddwa bubi. Ne bagezaako ndozi wa boda wuli agezaako okuwondera emmotoka, then ne bakomawo okulaba Weasel mu mbeera gy'abadde amuleseemu. Ekibuuzo kiri kimu, we buba busungu nga buba bususse we bwandikomye. We buba busungu ddala ng'oyombye n'omwagalwa we osobola otutuuka ku ssa eri mutomera n'omubetenta amagulu olw'enkeera bw'ona ayagala atambule abaleetera ekyokulya ewaka biba bijja kuggwa bitya. Tekinnamanyika nsonga yavuddeko babiri bano kubanga bafuna obutakkaanya obw'amaanyi. Era ekibuuzo butakkaanya kibuno obwatuuse n'okubanga oli atomera munne on a very very serious note. Wabula njagala okujjukizaako nti ebintu by'omukwano bizibu. Mujja kujjukira Weasel bwe yali ebunaayira nga akyali wansi w'akasolya ka Juliet Zawedde. Weasel yakaaba amaziga era na recording obutambi ng'ayaayaana kudda Uganda asobole okuba nti alaba mukyala we. Era yasaba Juliet Zawedde amuyambe afunireyo mukazi we akamotoka. Weasel bwe yakomawo mu Uganda yagulira Sandra Teta ekirabo eky'emmotoka Mercedes Benz. Emmotoka eyo gy'olabira ddala mwana mulenzi Weasel ye yagigulira omukazi. Leero ogulira omukazi ekirabo enjana akozesa ekirabo ekyo kyennyini okutuusaako obulabe. Kati mwabeeguzaaguza ebirabo gwe sinika ezinnyo ogulire mukazi we akambe mbw'okamuguliranga ekirabo. Ojagenda ozuuka saa 8 ogw'ekiro nga kaweddemu 1 ye weddemu. So byebyo nno mwana mulenzi Weasel mwongere okumuteeka mu ssaala olw'ensonga nti ebigambo tebiwooma oba ebintu si byangu wetwogerera. Bagamba nti embeera y'obulamu mwali mbi nnyo. Wabula twongera okugatheringa information n'okulaba nti bwe tuba tufunye ekiviira ddala wali ku ddwaliro ensambya we yaddusiddwa tugenda kuba nti tubongera information ku mukutu guno
ogwa YouTube channel eno emanyiddwa nga Agaliwo. Kale away from there, by the way, Chosen Becky Sebo akyayongera okuba nti atrendinga n'okutinta here and there. Wabula muyinza oba mwategedde oba temwategedde nti essimu y'omugole omupya mu tawuni lo bannange essimu yange baagibye ku mukolo gwange on my big day. Esimu nabadde ngiina mu ngalo guys, naye omubbi yabadde abazizza kubanga nagitadde wansi n'enkyuka amaaso seconds 5 okuddamu okutunulawo nga teriiwo. That's why I haven't posted it. I'm so excited. I have a lot to tell you. Single mothers, where are you? Where are you? Bane nabinje yobanyumiza esimu yange bagibye nakafuna akasimu akalala wano kalibwe katu mwana gwe ne busimu wa Uganda nge mmanyi neba ne ndi musa sina wa postinga kintu kyonna sibye ndi stressed kati nakafuna page yange ya TikTok nendoza yagibye ate tena kyaswaji tukolako kubanga esimu yange najigula straight from Apple Watch Apple Store. So ebadde ne security nene data ina kyasobola kukola, but then ndimo kuddamu kufuna pages zange nakafuna ko TikTok, tell one another, esimu yange ababi babaddeko ku mukolo nga balowooza bajja kunnakuwaza. Sorry, I'm happy and happy be nina ebyo banyu mwe mbo mukolo gwabaddeko ababi nayenza wedda nange omukolo gwa Chosen Becky nina abayaye bendaba nengamba bano tebabayise ate obwedda balina engeri gye batunula Chosen Becky ng'emitima gyabwe nze ndaba mikyafu nesirika nengamba Chosen Becky sijja mugamba kirungi naye yakizudde n'akimanya nti omukolo gwabaddeko abantu ababi babadde ku mukolo guli bakubali be nabagamba baali basaakanya munange Chosen Becky wadde simu baagibye bw'amala okufuna akawunti ye n'emuddira mu mikono. Chosen Becky yakyusiza dda amannya ssebo. Amannya g'omuyimbi ku akawunti ya Chosen Becky gakyuse dda. Ewabadde Chosen Becky wali ewanene waggulu ku TikTok. Jukira alina ba followers obukadde 2 bweddu. Yawandiiseeko Mrs. Sekajja. N'ateekako akaweta n'ateekako kaimoja akalimu obutima. Agamba nti ye kati ebya Chosen Becky newe mutaddamu bimuyita. Ye mukyala Sekajja ndoza ne ku mikolo kati tugenda yitanga Chosen Becky tuyimbira tugenda kugamba nga mukyala Sekajja tulina wanaka sebo ne bwokebera account kati tokyalabako Chosen Becky username kuliko Mrs. Sekajja naye tosuseewo mwanyinaze kale atkede tuterayo koka caption awo nagamba you guys why no one ever told us that getting proposed is this scary? Oh my God, I still feel like it just happened to me now. I almost died. I couldn't hold tears. My childhood dream came true. Thanks, babe, for making me proud. At Professor Sekajja. Agamba lwaki Chosen Becky temwamugamba mbwe ebintu byomu proposingira bibeera bwe biti ebintu bitiisa abadde bulijja alina ekiroto ky'omu proposing naye ate okyamutuuseeko yatidde buti agamba oh my God kino kye nalabye ze mbadde sikirabanga neyebaza Professor Sekajja okumutuusa ku mankulata bwe gati awe yamaze wali ku mukutu gwe still nagamba you guys God is real, never lose hope. God has given me my best friend, a kind man, he takes care of me and my kids. I love you baby. Omwami sebo kati amuyita baby kati abaana ba Chosen Becky kati Chosen Becky abaana babayita atya kuba kati omwami gwe yafunye gwayita baby ndoza kati abaana ba Chosen Becky be bakulu ono omwami ye muto kati I've got a son, the son of the judges, the man who doesn't know. My friends, God bless you. Buyafunya akabonero omwana w'abalangira the man who doesn't know. Omwami atamanyi oba tayagala kumanya kiki yabadde ayagala otegeeza naye nno ebyo biri awo naye nga li Chosen blood liri eri lisajja lya Katonda
bulijjo lyewaana we lyeyogeza nafuna ekyebbeeyi popolopo vulutuntu tuntuluntuntu vundulutututu chosen blood munnange gakaaba ate kati sigaakomba ate essaawa zino twalabye nga chosen beki bamuproposing olunaku lweggulo so nga buli mwabadde asungira chosen babies bye bagenda okubeera nga baki kati jjukira era nga bwe nabagambamu ku show bwe twali tuli mu talking stages kati ate bw'obeera mu talking stages obeera ng'eyagenda okusaba visa ng'olinda either yes oba no naye kati nze yasaba visa nga nekkiririzaamu nti nina okufuna visa ndowoleza ddala nti alabika content chosen beki mukubiddeko nga takwata naye nkye sanga okwongera omukubira essimu ayinza oba alina vidiyo gyagenda okufulumya chosen blood paka nakati yakyagaanye okukkiriza nti bino bya ddala obutambi bw'olaba obw'enjawulo butambi bwa mwana muwala oba omukyala zali ng'ali lubuto oluwedde emirimu era nga lunene ebitenkanika ebyana ku social media ne bitandika okubitambuza nti munnange muli eyo mulowooza mukyala lutaaya teyafunye olupregnanti netugamba lindako kati nze neŋŋamba sijjawuliriza bigambo by'abaana basosoro media kansooke neetegereze ogenda okwetegereza mukwano gwange pregnant, dangerous, killing people. Kavidiyo bwedda ke muzunga nako ngenda okalaba nga ku lubuto basizeeko ebintu ebiringa omusaayi ku lubuto basizeeko ebintu ebiringa omusaayi newankubadde nga zali yafulumiza bu vidiyo bw'enjawulo ng'ayambadde engoye ez'enjawulo waliwo yabadde mu white yabadde mu black n'ebisigadde ng'alaga ali lubuto kati ngenda okwetegereza caption ze n'ateekako kipaka still late ekiraga nti yabadde agenze kupakasa paka late oba paka ng'obudde bugenze oba yagenze kukola ngenda okwetegereza caption endala ngegamba set life #movie ekitegeeza zali tannafuna ku lubuto lwa lutaaya shakibu tebabalimba bo omukazi adde ali mu kuzannya firimu ze ali mu kuzannya firimu kati gye mugamba mbu olubuto mubadde mwalulinda nnyo mwalulinda nnyo kafenyere bbuga munaagulayo ku busuuka mwe abalusaba oli omukyala mugagga teyeetaaga bantu mmwe kweteeka mu bintu bye waba walubuto olwo aba alufunye we luba terunajja God will bless her nite mutandika muteekako ebyo bintuntu byammwe munange engeri gye twatandise ne Weasel okuba nti yamenyesa amagulu ate tuli eno Happy Powers naye ate era teyafunye obuzibu n'amagulu ge Happy Powers mumujjukira bulungi okuva wali ku BBS Telefina n'avaayo neyegatta kusanyuka TV kati ebbanga nno lyamaze kusanyuka eritabadde bbi abadde atambuza ensonga bulungi wabula kati ate yafunye forced leave Happy Powers yafunye leave tugambe ya force oba gyateyagalidde mukazi wattu yafunye leave gyateyagalidde nga teyeesiikidde kanyeebwa Happy Powers okugulu kwafunyemukko fracture tekwakutukidde ddala but kwamenyese tekwakutuse kale kwafunyemu okwekaaka okakana nga agenze nga bamulongoosezza then that is how serious it got so Happy Powers bamulongoosezza okugulu olw'ensonga olunaku lwa Sunday yali atambula ku madaala munda mu kizimbe n'aseerera ku makya n'agwa okakana nga okugulu kwekaase kipayopayo misinde paka mu ddwaliro ne bamulongoosa so sajjale yawedde era yabadde successful kati agenda kubeera nga tali ku TV
okumala akabanga akawirako nga bwafuna obujjanjabi. Then mwana amala okufuna obujjanjabi ajja kuba nti akomawo. So mwengera okuba nti mumusabira. Mwengera okuba nga mumusabira. Ndabyeko mukulu Luke Oweyesigire ku byawiza avuddeyo n'ayogera just eddakiika eno agamba this is not a hit and run. Hit and run cases are investigated by the traffic police. This matter is criminal in nature. The knocking was allegedly intentional, so it is being investigated by CID. Oba mukifuna. So amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala avuddeyo n'ayogera ku mbeera ya Weasel wamu ne mukyala we okubeera nti Weasel yatomeddwa. Mwana mulezi amanyiddwa nga Eric Mbowa yabadde agiise nti yabadde hit and run incident. Kati omukulu agambye kino ekyakoleddwa Weasel tebyabadde bya hit and run nti omuntu oba yamutomedde n'adduka. N'agamba nti hit and run cases traffic police yezinoonyerezaako. Wabula bagamba guno omusango ogwakoleddwa ku Weasel musango gwa naggomola, musango oguli criminal mu nature yagwo, nti eyatomedde Weasel yakikoze akigenderedde. So ekitongole ekinoonyereza ky'emisango mu ggwanga kitandise okunoonyereza era eyakoze ekyagenda kugombebwamu obwala okusinziira ku mwogezi wa police amyuka. Agambe temutandika gamba mbu simaye abadde hit and run bwe yakikoze, agamba kino kyabadde kigenderere. Tuli ffenna kansubire tuli ffenna. So essaawa yonna wandyesanga nga Sandra Teta ateereddwa munda. Yes, Sandra Teta yanditeebwa munda ate okufuluma ne kubeera okuzibwa ennyo nno ebintu bitabuse. Wamma vidiyo ne baddeko abagole abasoose. Kati abagole abokubiri, that is Desire Luzinda wamu ne Levikson, nga bateekateeka embaga yaabwe egenda okubaawo wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 15 August. Munnange MTN epostinze ne Desire Luzinda yennyini n'apostinga. MTN ye yasoose, Desire Luzinda n'agattako. Omukolo gwa Desire Luzinda ne Levikson gugenda kuba gwa kusasulira. Tebagenda kukkiriza gakutukutu simanya gwe YouTuber gendo streaming omukolo simanya nedda tebagenda bakkirizayo mwenna mujja musisinye zinyo. Ogenda kusasula 4,000 okulaba omukolo gwa Levikson ne Desire Luzinda. Era bagambye nti laba embaga y'omwaka only on your TV. Kali waloka app ka your TV. Sebo bagambye nti omukolo okugula boyina okusasula 10,000 kwolwo. Kali obadde oli eyo munjabeere wange ngenda ku YouTube ngu streaming wololoto Sebo omukolo bagugabye copyright yagwo. Teri gwe waagaliwo kujja ng'ozunga oguleete butereevu. Mwe simanya channel biki byonna togenda ku streaminga mukolo gwa Desire na Levikson live. Omukolo gugenda banga ogwa Sizamaani ne Strike Nambole ogwali ogw'okusasulira ebiseera ebyo. Omuntu tagenda kulaba ku Desire we gwe yeetaaga ennyo okulabako. Munnange omukolo gwa kusasulira. Mwana mwala amanyiddwa nga Evelyn Michael muba mumujjukira bulungi. Yalikoko awo ku Galaxy FM zina n'avaawo abadde akola ku Spark TV show ey'okumakya ne Win Success n'abasigadde. Wabula gye buvuddeko abadde yeegatta ku Dembe FM nga tannaba nakuba nti agiwezaako mwaka. Mwana mwala radio yagisuddewo. After an incredible journey, I say goodbye to Dembe FM. Grateful for the lessons, laughter, and love shared on and off air. To my listeners and colleagues, thank you for the memories. Until the next chapter, with a heart full of gratitude. Dembe FM,
grateful agamba nti oluvannyuma lw'olugendo olubadde olunyuvu naye luba lutya olugendo olunyuvu nga towezezza na mwaka wantu olwo luba lubadde lugendo oba agambye mbu asiibudde radio ya Dembe FM era yeebaza olwazi lesson zaayize okuseka omukwano ogumuweereddwa ng'ali ku mpewo ne waatabadde abaweereza be oba abawuliriza be abeebaza olw'obubaka n'akadde kamaze nammwe agamba mbu agenze ku chapter eddako ekitegeeza tuyinza omumusanga ng'alina radio endala era gy'aliko wanje kale waliwo MP to be Afudde waliwo MP to be Afudde waliwo guy abadde yeegwanyiza ekifo ky'obwa MP bwambalala city south mwana mulenzi ono ng'abadde ku kadi ya PFF amanyiddwa nga Denmark Adios Baino Mugisha Afudde wabula enfaaye ereese ebibuuzo bingi MP2B Mbalala City South mwana mulenzi Denmark Adios Baino Mugisha enfaaye ereese ebibuuzo bingi ngenda kunnyonnyola ku mawulire agaliwo ku ngeri gye yafudde dakiika ku dakiika kansooke nkulage mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Adios Baino Mugisha gye buvuddeko bwe yabadde ayogera n'omukutu gwa Daily Monitor mwana mulenzi ono yayogedde ku interview leero ziri ennaku z'omwezi 7 gayo ono yayogedde ng'ennaku z'omwezi 4 yafudde ng'ennaku z'omwezi 6 abadde Mbalala sooka owulirize ebigambo bye mbikunnyonnyole nkubuulire enfaaya MP2B Mbalala City South Adios Baino Mugisha nga kati mugenzi. How the dictators operate, especially in a developing country like Uganda. The dictator uses not more than 3 tools, and one of them, which is dangerous to opposition, is propaganda. Number 2 is fear, instilling fear in the public, in the people who even know that surely I should be saying so and so, I should be saying this and this, I should be criticizing so and so, but because the dictator has instilled fear in the public, so and so decides to keep quiet. And the moment he or she keeps quiet, that means that there is a very important role that very person should have played, but simply because of fear, he doesn't do that. Secondly, poverty levels. People fear to speak because they are poor. For example, PDM has been around. So if you've been vocal in opposition, definitely you will not be a beneficiary of PDM. So those 3 tools of propaganda, fear, and poverty are the main tools that the dictator uses to oppress the people we call opposition leaders, to oppress us as people, as citizens of Uganda. So, omukulu eyafudde nga sinagenda wa mukulu Sandra Teta sofa amawulire genfuna akwatiddwa oluvannyuma lw'okutomera Weasel. Bamukutte aliko polisi y'ekabalagala. Wabula ebiva mu ddwaliro biraga nti Weasel alina okubeera ku miggo okumala ebbanga eriwerera emyezi 6 n'okusukka. Yes, but Sandra Teta ye mukwate wajjo bamukutte olw'okutomera Weasel. Ali mu nkomyo kati Sandra Teta. Kale tukomewo. Omukulu Denmark Adios Baino Mugisha. Mu video eyo gy'olabye, by the way, Weasel bagenda mulongoosa olunaku olwaleero. Weasel bagenda mulongoosa agenda under surgery. Oluvannyuma lw'okutomerwa mukazi we. That is how funny this world can be. So mbadde mugamba nti Baino Mugisha
yavudde mu bulamu obw'ensi eno yafudde mu katambi ako kenkulaza abadde ayogera ku dictator n'engeri gy'afufugazzaamu eggwanga era nga mu byayogerako yabadde ayogera ku ngeri opposition gyetali y'amaanyi nnyo naddala mu bitundu bye Ankole sub-region n'okubeera nti abantu batya okuvaayo ne boogera n'ebiringa ebyo yabyogedde ng'ennaku z'omwezi 4 Agusto ennaku z'omwezi 6 we yafiiridde. Kati okufa kwa MP2B Mbarara City South kwaze kutya. Police etandise okunoonyereza ku kufa kwa mwana mulenzi ono Denmark Adios Baino Mugisha. Nkugambye abadde yeegwanyiza ekifo ky'obwa MP obwa Mbarara City South. Ku kadi ya PFF ono nno yafunye injury ey'amaanyi we yagudde ku madaala ga woteeri emu. Bino byabaddewo akawungeezi oba mu kiro ky'olwokusatu ku Grand Holiday Hotel. Grand Holiday Hotel mukulu nyiniyo ye Stanley Katembeya era nga ye governor wa PFF mu Mbarara City. Wabula okufa kwa mwana mulenzi ono information etandise kutambula olwaleero olwokuna ku makya. Ab'obuyinza basazeeko dda hotel eno nga abanoonyereza oba ab'ebyokwerinda we batandika okuba nga beekenneenya buli kamu ke basanze ku hoteri n'okumanya mwana mulenzi ono yafudde atya. Wabula bagamba nti bwe batuuse amadaala mwana mulenzi Baino Mugisha kwe yaseereredde n'agwa, bagamba nti tegayina kaserengeto nnyo kutuleetera muntu kugwa n'afa ate era gaabadde tegali mu mbeera nti eseerere nnyo. So kati ekyamuviiriddeko okugwa ne kitandika okuba nga abantu bali mu kukyebuuza lwaki Baino Mugisha oluvannyuma lw'okufa abantu batandise okwebuuza lwaki hotel esirise management tennafulumya kiwandiiko kitongole. Era newe bukeeredde ku lwokuna obudde bw'okumakya poliisi ya Uganda ebadde tennafulumya kiwandiiko kitongole kyogera ku kufa kuno. Naye ng'ate abasirikale bo baadde batuuseewo era nga bakyekenneenya embeera. Ekitegeeza nti poliisi yandivaayo oluvannyuma ng'emaze okwongera okufuna information eri clear ku byonna. So okufa kwa Baino Mugisha kwongedde kubanga kusaasaana nkya ya leero ku lwokuna. Era bannabyabufuzi ab'enjawulo batandise okuba nga baweereza obubaka obwabwe n'okubeera nga bamwebaza okubeera nti abadde musajja wa njawulo ennyo wano na wali. Bagamba nti abadde musajja ow'amaanyi ennyo ateetiiririra era nga musajja abadde ayagala ennyo ne Dr. Kiza Besigye. In fact nnako ekifaananyi kye nalabye gye buvuddeko yali ne Dr. Kiza Besigye emabega wali. Mwana mulenzi ono Baino Mugisha yaliko guild president owa BSU era nga mukadde ke kamu yavuganyako ku bwa Western Youth MP. Ate nga kati ku mulundi guno 2026 abadde ajjanga kwesimbawo ku bwa MP bwa Mbarara City. So ya contestingako youth MP mu kalulu kali aka 2021 ku kadi ya FDC. So badde musajja nnyo wa Dr. Kiza Besigye ng'era ayagala nnyo FDC though PFF yajja Dr. Kiza Besigye okimanyi yatambula nayo. So naye yatambula nayo n'agenda nayo gye yadda. So musajja ono abadde musajja wa Besigye nnyo. Omubiri gwe guli ku Mayanja Hospital wenkoledde story eno.
anange kyanaku nnyo nyini ddala. Dr. Kizza Besigye gyali saawa zino alina okuba nga ayita mu kaseera kazibu nnyo olw'ensonga nti ejjo nabadde wano ne mbabikira okubeera nti omukulu Garuga yabadde afudde. Ono nga y'omu ku bafounder ba FDC. Yafudde ku lunaku lwe babadde baleeta Dr. Kizza Besigye. Yafudde ku lunaku lwe babadde baleeta Kizza Besigye mu kooti okulya bail. Omukulu Garuga n'afa. Kati ate olunaku oluzzeeko olwaleero balina omugisha Denmark Adios omusajja ennyo wa Besigye era yagadde FDC obulamu bwe bwonna nti Besigye ne weyadda mu PFF atambudde naye ate naye afudde mu mbeera ekyali mu kunoonyerezebwako n'okwebuuza kyazze kitya. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Denmark Adios balina omugisha kugambye yaliko guild president wa Bishop Stuart University. Yes, jempise wali BSU. Nenga ku Mayanja Memorial Hospital we balangiriridde ntya omusajja afudde oluvannyuma lw'okugwa ku madaala ga Grand Holiday Hotel ya City to Sentinagwa. Tobagamba otunulira amadaala gano onoonya embeera eyinza okuba nti yamuviiriddeko okugwa nebange ekubula. Police eri mu kunoonyereza. No conclusion can be done as of now, but we are yet to get more information as more information unfolds. Eno YouTube channel nagamba ya AGALIWO information tetugigatta mu byaffe tugireetanga bweri. Kale bwe tuvaayo eyo akatambiko olaba ke koyinza okuyita nga trailer ya video emanyiddwa nga 27 guns. 27 guns. 27 guns firimu eyawandiikibwa ku lugero olwali lwogera ku byaliwo nga President Yoweri Kaguta Museveni omuvubuka ennyo ebiseera ebyo eyalina omusaayi nga gumuddukira mu mubiri at a very fast rate. Omuvubuka enjasabigo we yayingirira ensiko okubeera nti anunula eggwanga lya Uganda. Mu firimu eyo mwalimu gayigo olaba ku post eyo eriko ekigambo 27 guns. Gayo oyo ye yalinga film star oba main actor mu movie eyo era ye yazanyanga President Museveni. Wabula Gayo no wetwogerera obulamu bwalimu bubi nnyo. Abeera ne maama we era nga ebintu si byangu n'akamu nga bw'osobola olaba awo waasula mukazigo mu nzigotta mu mbeera enzibu ennyo wabula ng'alina okubeerawo okutambuza obulamu n'okuba nti alabirira nnyina here and there. Mukadde ke kamu mwana mulenzi ono annyonnyola ku bulamu obuzibu nga n'abamu bwe bamulaba bamwesamba balowooza nti mbega awedde emirimu. From there, you know, it was rubbished. It was like there's a lot of negativity going on, misconceptions of me for being, you know, maybe a spy. They think I have money. They think I'm one of Moses' sons from the outside. So, that is the guy. Yavuddeyo nga yeekubira omulanga. Amanyiddwa nga Arnold Mubangizi yazanyanga Yoweri Kaguta Museveni president mu firimu ya 27 guns. Era bangi baali balowooza nti ene mutadde oba ekisima kimukutte kazanye firimu ennungi bwetyo. Wabula obulwadde maama we kati bwalina ate nga ne Gayi naye mwavulu nkupe yagezaako okugatta wano na wali byongedde okuba nga bimuteeka mu kaseera akazibu. Genomoz yavuddeyo n'akasuka omukono ogw'essuubi eri mwana mulenzi ono. Genomoz Kaine Rugaba yavuddeyo n'akasukira mwana mulenzi ono akatambaala oba essuubi n'obubaka obw'okumuyamba. Yagambye, before I turn off the tap for a long time, I have to help one last person. The young boy who acted as my father in 27 guns, I read somewhere that he is suffering. How is that possible?
I hereby order my office to take care of him immediately. Jeno Mozo manye nakweza abadde agabira abantu sente ku mukutu ogwo gwa X. Kadi abadde agamenti alekeddawo okuyamba. Naye agamenti nga sinnagalawo taapu ya kubanga nfukumulira abantu buyambi na sente. Njagala kuyambayo omuntu omu. Omulenzi omute yazannyanga taata wange. Mu firimu ya yazannyanga taata wange ayogera ku President Museveni mu firimu ya 27 Guns. Agamba nti ninawe nasomye nti omuvubuka ono ali mu kubonaabona. N'abuuza nti ekyo kisoboka kitya. Na ordaringa abakozi mu ofisi ye nga Genome House banguyirewo mangu okunoonya omuvubuka ono bamuyambe. Kale nga tutegeka okubanga tumaliriza jaga kutegeza ku Alson Painters UG bano basizi balangi bagamba nti ku 0705 1936 kona ku Alson Painters UG bajja kuyamba ku buli nsonga yonna ekwatagana n'okusiiga ekizimbe ky'olangi. Alson Painters UG webali ku lulwo 0705 1936. Ate njagala okutegeeza nti balina abakozi abawerera ddala nti ekizimbe oba biri bimeka bajja ne babisiiga ne bakuleka ng'omatidde. Ate naawe kakasa nti obaleka bamatidde ku kyensimbe muteese akasente ate naawe otuukirize obweyamo. Alright. Kale, apart from that, kansooke ntumire ku bantu nabagamba nti commentinga ku video zaagaliwo nkiddamu. Commentinga ku video ze tuteeka ku YouTube channel yaagaliwo tujja kubanga tukutumirako n'okukwebaza okuba nti olaba. Nagamba bw'ota commentinga nze siri Katonda kumanya nti nno wabadde olabye video giraikinge but wogiraikinga still tebandagano notification nti wagiraikinze katukola bibiri giraikinge ato commentinge tuli fenna kale njagala okutumira ku Alituha Rajab webale nnyo Rajab okulaba agaliwo njagala okutumira ku Get Favor you usual suspect every day buli video je tuteekayo Kiwanuka Robert nawe wafuuka wa munju yagaliwo Anyango Sharon thank you for watching agaliwo Landes ebigambo byogera nga bya bukambwe muko Muhammad Mia thank you so much for watching agaliwo Alex Chirenzi webale kulaba agaliwo okusaba ko twakuzeemu onondoza bamwita nampiira ne kuliko NMpiira nampiira ndowooza gyotateka Mbuwembo Roni thank you for watching agaliwo Kasozi Medi naawe webale okulaba agaliwo kale byebyo kati kambuuze twatandise ne video eya Sandra Teta mukazi wa Weasel kuba nti atomedde Weasel kati tulina omusasi waffe gwe tufunye asobola okunnyonnyola akabenje ka Weasel ne Sandra Teta ono ye ewabeera obubenje yabaawo okunnyonnyola ebinnyonnyola kyo kyakoze kitya ennyumba yagudde emmotoka ennyumba yagirumbye ennyumba yalumbye emmotoka yabadde ng'eremereddwa omukuumi waayo oba omukuumi waayo n'omugoba waayo n'agoba kyeyakoze kibadde ekintu ekyo kati ali mu katengo naye abapoliisi batuuse nanyini nyumba wuli wali ali mu katengo kamaanyi nnyo kati gwe n'omaliriza ng'ogamba otya era nga ku kabenje akaguddewo naffe tuli mu nsasage kyalo Namwenga kalontaana ndowooza mutegedde ekyaguddewo kabenje kale abo tugendako mu sports olunaku olwaleero nga tumaliriza show yaffe eno waliwo statistics ezigezaako kubanga zikuta abazanyi basatu aba Chelsea abazanyi ba Chelsea basatu
okukola comparison engeri gye bazannyemu omupiira mu mwaka gwa 2024-2025 season eyo n'engeri gye baperformingamu. Omanyi mwana mulenzi amanyiddwa nga Nicholas Jackson, basajja bamuvumye nnyo n'okubeera nti bamujolonga, but wotunula statistics zirabika nga tezirabise bubi. Bali abazanyi basatu wano, ninawo Nicholas Jackson, ninawo Liam Delap ono okuva wali mu Ipswich neyegatta ku Chelsea, ninawo Joao Pedro okuva mu Brighton neyegatta ku Chelsea. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Nicholas Jackson azanye games 37 era ng'eddakiika zazanye ku kisaawe zibadde eddakiika 25,35. Mwana mulenzi ateebye goals 19 ne assists. Goals and assists zibadde 19 omugatte. N'azanya oba n'abeera nga kimutwalidde eddakiika 13. Kimutwalidde eddakiika 13 okuba nga afunayo goal oba assist. Kati mwana mulenzi amanyiddwa nga Liam Delap owa Ipswich, yavudde mu Ipswich okwegatta ku Chelsea, yazanya games 46 n'aba nga yazanye eddakiika 29,777 n'afuna goals 16 ne assists oba goals and assist D&A ziri 16. Mwana mulenzi ono kyamutwaliranga eddakiika 186 okufunayo goal oba assist, 186 minutes per goal or assist. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Joao Pedro, games yazanya 33 zeddakiika 22,297 n'aba nga alina 20 goals and assists. Ekitegeeza nti goals na assist omugatte yafuna 2 mu season ya 2024-2025. Mwana mulenzi Joao Pedro ono akyamutwalanga eddakiika 14 okufunayo goal oba assist. Kati osobola okugeraageranyamu kaawo ku bazanyi abo basatu aba Chelsea nga kwe kuli ne mwana mulenzi Nicholas Jackson abadde azalayibwa ennyo n'okuba nti no bamuyisaamu nnyo amaaso omusajja wa Katonda ku tiimu y'abanafe aba Chelsea. Abasidde omusuziziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Thank you so much. Webala tambudde nange okuva gye twatandikidde show paka wano wetutuuse. Mugira mbaayo, Mukama batukuumire, mweraba.